abaludde nga mugenda mu maziiko ag'enjawulo kya bulijjo okusanga omulambo ne keesi nga bitemagana nga ffeeza sina Kyendi nga zaabu naye gwe munnange alaba bino wali obaddekaawo n'oweebuuza bino bikolebwa bitya era baani ababikola kale nno munnange kino kye kibuuzo naffe kye twakedde kitubo by'omutwe na bwe tutyo ng'omusana ogusooka gutandiikiriza okuvaayo twabadde twetadde edda mu ddene bajjajjaffe abaalugera nti kyoyagala kikuseeza baali batuufu nnyo kuba wano kyatwetaagisizza okuvuga akatemerera akawerako saako n'okuva ku mwasanjala okunoonya ku muvubuka embula kalevu Steven Lukwago okwongera okunnyonnyoka butya bw'alongoosa emirambo gino. Postmortem ekolebwa mu mukyale ebikolebwa mwe muba pala mwe bakukolerako Steve wannaye muyina ne pala pala ebaamu pala ebaamu ki pala kwe bakuteeka ne bakuteekateeka. Amangu ddala nga tufunye omuvubuka ono emboozi yagudde akakerenda era wano ne twagala okumanya lwaki omuntu yandikoze postmortem ku mwagalwa we ng'afudde. Yes, afudde accident naye abadde bulungi kye kimuleetedde okugwa mu kabenje tunoonya cause naye tekijjaawo kiri nti nno kye kimuleetedde okugwa mu kabenje. Wano mu ggwanga Uganda ebintu bingi ebikolebwa ku muntu afudde naye abaffe omuntu afudde aba n'ekitiibwa. Kituufu nnyo omuntu aba kyalina ekitiibwa nnyo olwansonga kyovulaba senga aba talina kitiibwa mwali badde temumuwerekera mu kitiibwa mwali badde temuhonoringa yali badde tatwalibwa mu kkanisa yali badde tatwalibwa mu nnyumba ye yali badde tayambazibwa yali badde tanaazibwa yali badde tasabirwa ebyo naba bikola bikoze omuntu alina ekitiibwa. Gwe munnaffe alaba bino subscribinga ne Unique Media osobole okulaba ebisinga mu programu eno. Nti omuntu aba afudde nga abadde afudde nga tateekebwa mu fridge ng'ali awo kijja kutuleeta essaawa 24 otandika okuwunya. Okufa kye ki? Okufa okulekerawo okussa kinaliisenga okufa okuwummula n'obeera nga weeyawudde ku bantu abalamu. Okay, mwebale abali ba Unique Media Samike ge mannya gange channel bagita Unique Media. Always mbagamba tujja ne tunyumyanyumyamu ne tukwata ku stories oba oli awo zoyagala okumanya nga tofuna mukisa guzimanya ebibuuzo bibeera nabyo mu bwongo naffe olumu bye tuba nabyo tugenda tunoonya abantu abakwatibwako netulaba nga tujja tukumanyise. You can always comment, like, then no sharinga n'okusharinga, but I always tell you towomanyi togenda kuwa muntu kitiibwa ng'okomentinga bambi bireke tokomentinga oba togenda omanyi nti gwe ebintu by'ogenda okwogera binyiiza oba ogenda kuvuma oba ogenda kukola ki mwe tetubeetaaga. Media Shed Uganda ayeteekamu akasente okulaba ntudukanya programu eno kweno channel abasangibwa Mmengo basomesa basically ebintu bya journalism. Oyagala kuyiga kola ku radio, oyagala kuyiga kola ku TV, oyagala kuyiga bintu bya online media nga bino byenkola osobola banoonyako ku namba ezo zolaba ku screen yo nobanga okwatagana nabo ku bbeeyi ntono nabanga bakuyamba. Bagamba Media Shed they inspire perfection. Then MBK photography yali mega wa camera basically ya dealingira njo bintu bya kwata memories zezo. Nina birthday shower, nina kasiki, nina mbaga, nina biki byonna oba oyagala memories ezo zikwate obenga osobola okuziraba ku buli woba oyagadde omunoonya kwezo essimu ze. MBK for your memories. Olunaku lwaleero ngenda kujja nafunye mu nsonyi weeko mugenda kujja olunaku lero tugenda batunyumya mu n'omukulu kakensa mu bye tugenda okwogerako abimanyi. Tugenda batambulira nnyo mu mboozi za mirambo. Omuntu owa afudde bamukolako biki bingi ebibuuzo by'olina eyo nange mbirina agenda babituddamu kubanga ye muntu omutuufu. Twebuuza ebintu bingi nti bannaye baleese bano betulaba bano kampani zino ezikola ku mirambo nti bagenda mukola ku kitongole sijja kwogera mannya. Twebuuza babakola biki, lwaki wenfuna omuntu wange simuziikirawo, lwaki twetaaga ofuna simanya postmortem. Omuntu afudde abadde awo ne yeekoona n'afa ate abeddwaliro ne bamukima bamukoleko kino tugamba tubimanya awo lunaku olwaleero. Samike ge mannya gange. Omukulu ogamba otya ssebo? Yendize nkumanyi abo tebakumanyi gwani? Bampita Lukwago, si bampita wabula nze Lukwago Steven.
Ozibera mbali natera okugamba nti bakuyita naye gwe ne weeyitaani naye okize mu Lukwago Steven yaani. Lukwago Steven ye mortuary assistant oba mortician nga ngwa mu department ya pathology oba pathologist. Olaba oba otutwala njagala otutwala empola mpola ku bintu byogedde sibitegedde. Ogwa muki? Ngwa mu department ya pathology. Pathology tutandikira awo. Pathology kyeki? Pathology be bantu abadiringa specifically, let me go straight to the point, nti abadiringa ne bodies nga omuntu aba afudde mubamu embalmment okutreatinga body, mubamu postmortem kiba kyetaagisiza n'okuteekateeka omuntu oyo. Basi njagala mbikwate bulungi kubanga ngenda bikubuuza. Ogaye mubaamu postmortem egwa mu pathology okukebera ekisa omuntu ye postmortem baki baba bekkaanya ekisa omuntu kividdeko omuntu oyo okufa. Nembaamu embalmment kwe kutreatinga body okugiteekateeka okubaawo ng'eri preserved bulungi. Maybe ojja kukijjukira oŋŋambe. Postmortem kwe kebera omuntu okwekkaanya ekyamusse. Then amalwaliro ne baddokita twegattibwako baddokita abakugu ne bekkaanya ekisa omuntu. Then kino ekiralo kiyisa otya? Embalmment. Okumuteekateeka okumutreatinga nabeera nga ali preserved bulungi n'okumukolako bulungi kyonna kigoomu. Katuwagambye olaba nange kati ekyasose nakyerabidde banaye munansonyiwa nange sibimanyi. Agambye ndi mortician. You can call me mortuary assistant. Okay, mortuary assistant. Mortuary assistant yakola biki? Mortuary assistant ye muntu akola mu ggwanika, twaliyise eggwanika. Mu Luganda mu Luzungu ye mortuary. Nga mortuary assistant aba yasoma short pathology course nga mulimu okutreatinga body ne body handling. No omuntu omufu aba afudde omukwata otya the body handling because tukitwala nti nno oyo aba afudde nti aba yeetaagibwa okukwatibwa mu kitiibwa okuwerekebwa mu kitiibwa, so yegiyita body handling, omuntu omukwata mu ndabika ey'omuntu omulala gye yalikoze ki gye yali mukuttemu. Then wabeerawo ne body embalmment oba treating omuntu oyo, so ne mortician also akola ne postmortem ne doctor nti yasala okwekkaanya omuntu bayita body dissection. Yes. Kambuze omuntu waafa aba akyayina ekitiibwa. Kituufu nnyo, omuntu aba akyayina ekitiibwa nnyo olwansonga kyovulaba senga aba talina kitiibwa mwali badde temumuwerekera mu kitiibwa, mwali badde temuhonoringa, yali badde tatwalibwa mu kkanisa, yali badde tatwalibwa mu nnyumba ye, yali badde tayambazibwa, yali badde tanaazibwa, yali badde tasabirwa. Ebyo byonna babikola because omuntu alina ekitiibwa, aba akyalina ekitiibwa. Wabisomera wa bino? Nabisomera Makerere Medical School. Emeka egyo si bbanga ddene, some 2 years back. Ngamba awo ng'omaliriza nti okusoma 2 years back ng'omaliriza nedda ndi mugamba course nga wolaba nti journalism abamu basoma emyaka 4, abamu basoma 3, mwe musoma emyaka emeka? Muba mu 5, 6? Wabeerawo short pathology course esooka ya myezi 3 environment, wabeerawo diploma course y'emyaka 2, then wabeerawo ne nsobola oku upgradinga. Yes. Nokena ogulu nokusoma tekuggwayo. Kati nze wemma nasoma bisitole byange geography sijja oyanizibwa lwansonga bannabitegeera oba ngenda kuba mpa abantu buzibu abasomesa. Oba osobola okugenda n'osoma environment course okweza senior 4. Oze environment course wangambye yeyokuteekateeka. Oba osobola ogikola ki? Ogisoma. Nti yo it's a practical thing. Bya just nti bya mutwe na mukono. Biringanga ogenda okuyiga ekyalaani.
nnyo nti osobola okunoonya omusuwa babikuyigiriza nti byebiyiga. So MBK photography togaana wadde tewakola sciences ojja n'osoma ebintu bino. Environment osobola ogigira nembanga oba oliawo mukama nange wanampita seetaaga kuteekamu ssente ojja n'onnyamba ne tukikola kakati. Amannya wageegwe Steven. Lukwago Steven. Yes. Steven tutandike. Sami Kinfudde. Nfudde katugeze kyonna ekiyinzise. Sitya kwogera kyakufa lwa nsonga buli majja afa. Sami Kinfudde. Katutandike kale nga nfiridde mu ddwaliro. Mmwe abakola ku mulambo mugujjayo ddi okudda mu mikono gyammwe baba bamaze gukolako ki? Oba ontegedde nti baba bamaze process ki mwe gye mugufunirako? Kati nze wembeera mu mukyalo Mulago nga bwe nnali aba wembeerayo oba wenna wembeera mu mukyalo nti wofa mu ddwaliro ng'ofiiridde ku waadi bakuba essimu ku mukyalo ne bagamba mujje mukima omuntu ono ku waadi ne waati ne waati. So akitadde ne tukukima ne tukuleeta ne tukuteeka mu fridge nti abantu bo ne bajja okuverifyinga omuntu waabwe oba okuclaiminga omuntu waabwe nti kino omuntu waffe ne waati empapula z'eddwaliro zino then ne balaba ekiddako. Nti kye mumukolako? Tebalina kye bamukolako essaawa ezo nga tewali kusaba kwa family kyekwagala because family teekamu okusaba ki kye baali yagadde bakole ku muntu oyo. Yes, omuntu ayinza okuba yaleetibwa nga yalwala nga yaweebwa butwa oba nga yafa nga tebamanyi kituufu kikyamuleeta mu ddwaliro kiki yalwala kyekimusse naye ng'afiiridde mu ddwaliro. So n'ateekamu okusaba kwa postmortem bekkaanye beeyongere okunoonyereza ki ekisa omuntu waabwe. So ekisabibwa bwe kityo nga kikolebwa eddwaliro. Kakati omuntu waafa eddwaliro katugeeze ku Mulago kyemmanyi era amalwaliro amala kigagoberera waafa nga bakubira mokyale aba mokyale ey'eddwaliro nga bagamba omuntu watu afudde mujje mumutwale nga mumuteeka mu fridge. Fridge eno ekuuma ki? Fridge preserving nga olaba fridge nti oteekamu ennyama oteekamu carrots ne zitavunda ne zibeera omwo nga weekitaddemu okola ki wekijjamu. Newe mulekamu omwezi kituufu abeera mu bulungi tavunze tawunya abaamu. Stephen tongatta naawe omuntu atwala bbanga ky'okuwunya waba afudde? Omuntu waba tateekebwa mu fridge nga tumanyi nti fridge ekwasa ekintu nekikola ki tekkiriza kuvunda nti omuntu waba afudde nga abadde afudde nga tateekebwa mu fridge ng'ali awo kijja kutuleeta essaawa 24 otandika okuwunya nga tebalina kye bakozeeko. Okuwunya kuno kuva ku ki? Kukuvunda oba composing mu kuvunda because omuntu yenna ng'afudde buli kimu kiba kiteekedde awo okukola so kitandika kuvunda decomposing. Wetuteekawo omufu bayenkya weebuti aba atandise owunya abatandise okuwunya zimba ndaba batannavunda abatandise okuvunda kuva munda ovunda kuva munda nti okutandika okukwata n'okuwunya buli kimu kitandika okuvunda ovunda kuva munda. Okay, ovunda munda then wabweru ne walyoka walaga. Kati tubadde off camera ng'olina kyogezaako okunnyonnyodde sikitegedde ng'oŋŋamba kisinzira n'omuntu w'afiiridde. Tukitwala nti no ofiiridde mu ddwaliro that is what they call normal death. Tewatera nnyo okuba buzibu ng'ofiiridde mu ddwaliro naye ebiseera ebisinga okufa ofiire wantu nga si ddwaliro bayinza okuba bakuwadde katwa kati abantu bawansi ne tuleekaano omusajja agudde ku kabenje ate poliisi enona muntu mbw ate kunoonya kimusse. Mwebaze nnyo poliisi nti poliisi ekwata omulambo ogwo oba omuntu oyo n'emuleeta n'akolebwako postmortem okusaba kwa poliisi n'akolebwako postmortem naye nga bisinga kukolebwa mu poliisi system mortuary nti eya poliisi era badokita baba poliisi abakola postmortem eyo nga bayambibwako ffe bamotician nti bakebejja ekisa omuntu yes afudde accident naye abadde bulungi kyekimuleetedde okugwa mu kabenje tunoonya cause
naye tekijjaawo kiri nti nno kyekimuletedde okugwa mu kabenje. Abadde atamidde, abadde anywedde ku mwenge, koza waliwo okunywa ku mwenge, ne basibira omusajja wabwerere nti akutomedde nga gwe abadde atagira mu kkubo. So oba obadde onywedde ku mwenge nti omwenge gwakuletedde okutaga n'ogwa mu accident. Obadde of course bamutta because oba otamidde bakugamba tonywa kutamiira. Bakola postmortem ne bazuula mbadde entage. Oli nze banta atomedde. Oli bamutta because atalina musango. Yes aba akusse naye olumu gwaba weesudde mu mmotoka. Kashikezo yinza okuba obadde onywedde akatwa n'otaga n'ogwa mu ki? Oli musajja wattu n'akutomera nga tategedde. Okay. Kati wali n'abalayi kyemmanyi bakyajjukira. Twakomye nga nfudde tuli mu ddwaliro. Firidde mu ddwaliro bantutte bakubidde abamokyale muntadde mu fridge family yange ezze kati egambye bamutukolereko. Of course kikolebwa ne bamuteeka mu badokita ne awo temwaba mmwe bamuzaayo eri oba bakikolerera awo. Mokyale mubaamu fridge mubaamu emokyale eyo mwebikolebwa byonna ebyo ne postmortem ekolebwa mu mokyale mwebikolebwa mwe muba pala mubakolerako. Steve wannaye muyina ne pala ebaamu no pala ebaamu ki pala kwe bakuteeka ne bakuteekateeka. nga mumuwa ekitiibwa omufu abaana ekitiibwa nga yebanakugambye mu kusooka. Bayibuli etugamba woofa oba tokyalina mugaso. Bayibuli yemu yegamba nti dead are not dead. Discuss. Okay. Kakati tumaze postmortem kubanga postmortem basically kuzuula kyekisse Sami. Bakitegedde tuzudde katudde wali kale agamba akanemi embalment kwe kugamba nti omuntu wange mumutreating agenda ziikibwa enkya oba oluddako nti yeye akyalina abaana baffe baganda abakyali bweru mukyala wa Sami akyali Canada. Akomawo abaana be bakyali UK. Kitegedde nti bakomawo basange tata waabwe nga basobola muvyowinga oba okulaba wako. So eddagala lye bakuteekamu ne likkuma ng'oli muntu nga tokyuseeko. Tuwa example ey'omukulu bambi eyakatufaako late Jacob Olanya ye teyabala mwezi kituufu. Kati Sami bakyategeka agenda mala mwezi. Era oyo yakolebwako bulungi atuuka mu Uganda muneeno ng'akoleddwako bulungi nga bamutaddemu eddagala bulungi eri mukuma nga buli muntu amulabako. Era naffe kitukola nga kikolebwa ebweru kikolebwa n'eno. Kati ndi wano kati omuntu mumujjanjaba kusinziira ku bbanga lyagenda kumalayo treatment eba yeemu. Treatment nga bw'ogambye nti nno agenda kumalawo omwezi ono agenda kumalawo olunaku 4. Of course kuba kudiibuuda kankuyita kudiibuuda. Lwaki nkukuba eddagala ly'omwezi ng'ate ogenda kuziikibwa nkya? Nyinza oba nze njasasula. Balina okuteekamu ekyo nti nno wenaziikibwa munaku bwezi tukakasa nti ezo ennaku z'oziikibwa nti obeera okyalabwako ng'okyali bulungi nga towunya eddagala lyenkukuba. Okusinziira ku bye mba nasoma nti nina kuteekamu ddagala weriti okusinziira ku nnaku era mbuuzibwa oba ntegeezebwa ennaku z'ogenda okumalawo nga tonaba kuziikibwa. Kakati wenfa ekibuuzo ekirala wenfa ebintu byange biba bikola katugeze nfudde mutwe omutima gwange guba gukyali mulamu. Bino ebirala liver kidney biba bikyakola. Actually wofa buli kimu kiba kifudde mu mubiri naawe biba tebikyalira oba ofudde biba bifudde kyekikuleetera kati bino abalinamu kasente mbu kidini ne kidini ne bagaawe eri bagijjawa bagijja muntu omulamu so omufu. Era olumu abantu bazigula mu bantu abalamu oli n'agamba nze obwavu bunzita n'agenda n'awaayo kidini ye oba n'agiwaayo mu bwereere nawe badonatingidde. Waliwo abamu n'akasente kyogaa tebazigula bazijjawa azijja ku muntu omulamu. Era banoonya omuntu oyo yeetaaga ssente ne bagimugulako. Bayinza okujja ewo Sami ne bakugamba owaayi tokwayo kadde 10 etuwa ku kidini emu etaasa omuntu omulala waliwo ajagala omugagga eyalwadde zonna nfu. Obwetaavu bwa ssente n'okwagala okutaasa oli
n'omuwaayo kidini yo nosigazeemu. So omuntu mukama wamuyita byonna abiyita byonna ababiise oba ofudde obeeranga enkoko edda oba sedda enkoko eyo ebannamu nerenga okusambagala mbakugambanga nti musale enkoko eyo terinakola ki nafa kyukirawo ogisala efa nkategedde akantu ako kambuzaabuzanga nga neebuuza enkoko yiiyo efudde tugiraba kiti tugisala webale nnyo lwaki mwagisalanga nga tennafa kitegeeza nti ebintu biba tebinnafa biba bikyali biki biramu kati weefa byo bikoze eki bisirise. sayansi nga mungi mu bintu bino kakati ebintu ebyo tubiziikira mu bantu kituufu buli muntu agenda n'ebintu bye byonna byonna lwansonga oyinza okukeera enkya n'ogamba omuntu wange yafa omwezi oguwedde naye poliisi yazuula mu kunoonyereza kwa poliisi nti omuntu oyo mwamuziika naye mu kunoonyereza tulabye nti waliwo ekitali kituufu omuntu oyo asobola okuggibwayo ne court order ne badde bamutwala mu ddwaliro okwekebejjibwa. Kitegeeza wasangibwa nga ebintu ebyo tebiriimu kitegeeza kuba omusango gwa naggomola because omuntu ayina okuziikibwa n'ebintu bye oba omufu ayina right waliwo right y'omufu right ki ekyo naye omufu ayina right ng'omufu era omufu okutyobola eddombolo ly'abafu era mukiwulira nti omuntu taziikibwa aba aziikiddwa tasobola kuziikuulwa nga tewali court order nti waliwo etteeka eribakuuma ng'abafu okutebenkera mu ttaka. Lwaki abantu bwe bafa ogenda omutundako nga either apeeruuse oba azimbye? Ekyo yita decomposition. Eyo process ebaawo mu decomposing. When decomposing omuntu atandise okuvunda yenkyukakyuka ebaawo mu process. Nga bw'onaagamba enkuba egenda kutonnya ekiddedde ne kisooka kijja nti enkuba teva eri netonnya butonnya. Embeera y'obudde etandika okukola ki? Kati tembakubye eddagala. Aba tannakubibwa ddagala. Omuntu kasita akubibwa eddagala tasobola kuzimba. Lwansonga tuba tukitwala nti tasobola ekyadwadde kimuzimbya oba ki nti kiramu kikomaawo oba kifreezingiraawo. So okuzimba is part of decomposing. Yes, it's part of decomposing. Kukyusa kkala. Yes. Lwaki abamu basalako enviiri abamu? Kuba kusaba kwa famire omuntu okusalibwako enviiri. Oyinza okugamba nti munzike osobola okunzika n'enviiri zaabwe. Kituufu nnyo bakuzika ne dread zo. Kuba kusaba kwa famire olumu nnono za ddiini olwa nnono za buwangwa nti omusiraamu tasobola kuziikibwa n'enviiri ensibe. Era zisalibwa era bazisumulula. Ne bakuziika n'enviiri esumulula ezizo zewakula nazo ku mutwe zebakutaddeko artificial tebakuziika nazo yeyo ddiini y'obusiraamu. Kati bano abalala osobola oziika omuntu n'ekiwaani kye wiivu simaawi. Kituufu nnyo omuziika nakyo tikiri mu sitaani kwekuba kusaba kwagala kwa famire. N'omuntu ayinza okuba yalaama yetukkiriza nti n'omuntu oba kirespecting ekiramu ky'omuntu nga yenkugambye omuntu alina right. Steven, ebintu bino tobitya? Ebintu bino sibitya. Lwaki mba mbitya? Senga tuba tubitya nti ani yalibadde ayamba okwerekera abantu mu kitiibwa senga buli omu aba abadduka. Because tukitwala nti omuntu aba afudde abantu abamu tebagala kusemberera bafu. So tetusemberedde ffenna bafu ani anaaziika omufu. Watandika dde obyagala? Nga nze nakula negomba kubeera pilot ndi nzunga mu byamawulire. Actually ebintu ebyo nabyagala. Kusooka nalabanga movies. Ezo movies za after death. Omuntu oyo yateekateekanga abantu nekkaanyanga oyo omusajja. Film after death. Yes, omuntu oyo namulabanga ng'ateekateeka abantu. Mu butuufu nange ne ŋŋamba omuntu oyo aliko ekisa kya Katonda. Kuba abantu abo bali badde nga ndaba abateekateeka mu kitiibwa. Okwagala okukola bino by'oliko by'okola wabijja mu firimu? No. Passion wagijja mu firimu? Passion nagijja ku muntu eyali mu firimu. Yes. Because after death, life after death. Yes. Nemulabanga atereza abantu mu kitiibwa nga omuntu wo. Because engeri gye nalabanga ku kyalo engeri abantu gye babayitanga babakuba amafuta babakola ki okubatereka baleme kuwunya siru ne basigala nga
bawunya babazinze biki n'abamu bakoze eki so nenjagala omuntu oyo engeri gy'ateekateeka abantu ne mwegomba yes nange ne kiŋŋendamu muli because soka nali sitya abafunga nze omuntu nali sibatya kati muli mutima ne nkitwala mu maaso okukyagala era ne nkiteeka mu ne nkisoma embike tasobola kuba atya abafu okimanyira because kitwala nti nno yafudde batalina kyasobola kukola nze wenzikiriza nti oba ofudde tolina kyasobola kukola nze aba akutegeerera because mba nkuyamba in fact ziba saala neyogerwako saala okutegeka nenkwolekera mu kitiibwa nze saala ze mba nfuna n'emikisa kye bayita okunaaza omufu baba naaza ki omufu kitwala nti nno okulongoosa omuntu olumu for example oyinza okuvuga kabenje omusege gwa ne gukujjula nenkunaaza bulungi nenkutegeka nenkuziika nga kwegamba olabiddwako abantu tebakwenyadde towunye tokoze eki nkutegese edda tewabeerangawo ebyo bintu byakuba ddagala biki nga bakunaaza abasiraamu nga banaaza in fact mu ddiini y'obusiraamu bakunaaza ne bakutwala nga otukula ne bakuwerekera mu kitiibwa okunaaza baba werekera omuntu mu kitiibwa baba muyotayota agende mu kitiibwa wadde agenda wadde afudde naye omubiri bagutwale mu kitiibwa waliwo emirambo egimu gye mufuna n'ogamba naye gino wegiti gituwa obuzibu kituufu nnyo teri mulimu gutali buzibu era nga gugula nga bagulesoga bannange gutali buzibu nga omusomesa awagwa ku mwana nga ye omwana azanya mu kiraasi atakwasa tasoma bitabo kugamba nafuna obuzibu naye nosanga omusomesa nga ye waliwo situmu zabeerangawo ey'abagezi eyabakinga omusomesa buli omuyembe nga agenze kusomesa ey'abagezi asomesa speed bakwata mangu bakola ki senior 1 A and B bano senior 1 A ekwata mangu kati ne mu mulimu buli mulimu gulimu obuzibu challenges teri mulimu gutali mu buzibu bwesanga tusanga obuzibu mu bodies ezirekeddwa mu kifo ekimu nga badde bafudde ne badecomposinga ne bavunda yes bamuleeta nga already kivundu kya waggulu nnyo nga oba muteeka waawo abantu baddukawo kilomita namba naye nga ate nga zisobola kuddawo lwa nsonga nina okukendeeza ekivundu ekyo okulaba nga mukolako omuntu oyo aziikibwe mubikola muli kwalaali kituufu nnyo twakwalaali kye mukozesa kirina kikozesa nga nze omuntu sinywa mwenge sina kyenkozesa nywa mazzi na soda na juice temubeera traumatized n'otuuka nga olumu wotuula muzikiza olinga alaba omulamu ekyo kisobola kubaawo nga bwonsonyiwamuko kiri okay tukyanyumyamyamu ne omukulu Steven ku bintu bino bannaye ndi mu kubuuza nange byensuubira nti bimwagala okutegeera nange byenjagala okutegeera tubadde wali totuukakaawo n'obeera traumatized n'olabanga ngubira olanze nabeeranga olumu mu kyalo eyo nga tutya ebweru naye ng'otunula ekitooke oti n'olabanga omuntu ajja so gwe tobeerawo n'olabanga alaba omulamu nze nga nkola omulimu guno eno in fact nze mpa nnyo abakola ku bantu abalamu ekitiibwa ate bo mbawanye respect nti nno badiringa na muntu mulamu nti Dr. Surgeon waba agenda okulongoosa omulwadde n'afa abalina okwegendereza because any slight mistake omulwadde oyo aba akola ki aba afa naye kati nze aba asala omufu mba siinaamu nnyo kweraliikira kw'amaanyi so nekyo ekyokugetinga traumatized nti ekyo kikibaawo tebakikugamba nti kibaawo mwe bakirowooza nti kibaawo nti kibaawo because oli aba afudde abatalina kyasobola kukola nga nkugambye nti oba omutegeerera omufu akukola ki omufu aba mufu naye tekajja tekasobola kujja oli aba afudde kati challenges wadde okyatugamba emu yokka yeeyo kuleeta omuntu nga adecomposinze naye era olwana nokulaba ng'omuzza mu nteeka teri kigaana because buli muntu akolebwako because ezo bode tuzikola postmortem ziba zirina okwekebejjebwa yesu wasulibwako bakulonza omwezi gumu tulina okunoonya ki ekyakusse ku mwezi gumu ogwo bakukolako bulungi badokita ne banoonyereza ekyakuleetera okukola ki okufa kakati otwali tunyumya ogedde ku kusala wemba mubateeka okusala kwaki okusala ye postmortem yes ye postmortem eri kakati kambuzeeyo ekibuuzo
eno wetuba tukola emirimu gyaffe waliwo ddiiru gy'okutula n'ogamba ebala baaba leero tukoze waliwo emutuuka ne mugamba leero tukoze oba leero biganye. nga nze akola nga nze eyakolerako mu mochari ya poliisi nti kwalibadde nga sijja kugamba okukola okusasula lwansonga tukolera tosavinga ggwanga nti kabawo omusaala omutonotono omusaamusaamu ng'abeera ku mulimu nga public service asasula naye okubeera nga okukowa nti nno olumu accident ng'ezo ezabeerangamu abafa abangi nti nga bolina obbakulako lwansonga mulina okukola kuli muntu aleetebwa omwo so abantu gye bakoma okujja abangi abafu era mukola nnyo nti n'ogamba nti njabise leero abafu bangi bankutudde mwe kyemulinga kyemugaa leero tukoze kuba kukoowa waffe waliwo okuba ddiiru n'okutula nogana leero nkoze sente mwe kuba kukoowa kituufu kuba kukoowa wandi encouraginze omwana wo okukola omulimu ogwo kituufu nnyo nalimu encouraging because waba agwagadde kuba zi mu family yaffe mulimu omusawo mulimu dokita mulimu nange pathologist nti nze nzekka yasalawo ngutwale kitegeeza omwana wange wa asazeewo agutwale mu maaso nange muwagira in fact 100% because kyaba asazeewo oba kyaba asiimye okukola lwaki mba nkiwakanya katonda kyaba mutegekedde. Steven omazeeko ebigambo kubanga ndabira ddala nga omulambo n'okigambo nze okulira omulambo mpulira nga ntya naye gwe ogikolamu obateekateeka ne bawolekao mu kitiibwa. Okay, kati osobola okuntemeratemeramu zigundi zi package ezimu ezibeera mu gundi zino zituulira ez'enjawulo simanya funeral service ez'enjawulo sizaawula nnyo mbwe ne baweeti just n'otemeratemeramu olina ku information yeyo. Actually information sigirina bulungi lwansonga ekyo osobola kugenda mu funeral home era gy'oba ogenzeemu buli emu egenze ina yanjawulo ogenda ne bakubuulira bye basobola okuguza mu package zaabwe ez'enjawulo aba funeral because funeral nyingi ze tulina mu Uganda ez'enjawulo so osobola okutambula n'ogendayo ne basobola okukuwa emiwendo gyabwe gye bakozesa okukola ki because eno mu ddwaliro ffe tetudiringa n'ebyo bintu bya funeral just tuteekateeka mufu then aba family ne basobola okumuziika olumu beziikira olumu bakozesa kampani eyo kampani ejja afterwards ng'omuntu amaze okuteekebwateekebwa. Mwenga ali aba mochari kasa mutereza omuntu wamwe tumutereza nga yemwadde mu mwagala wuuyo kati baani abambaza buno obusuuti waliwo gotunya nga ali mu suuti bikolebwa mu mochari ebyo nsobola okumwambaza tumwambaza mu mochari bikolebwa mu mochari then olumu bikolebwa funeral companies ezo ez'enjawulo zibambaza. Ate bano ab'obuwangwa bakugamba nti munnaife omuntu waffe waafa tugoberera kino mubigoberera oba mmwe mubeera ku mulimu temwagala tegeera ebyo omuntu waleetebwa mu mochari ebyo ebyobuwangwa obikola ku muntu wo oba obikola ku mufu nga akukwasibwa mu mikolo gyo ewuwo tusobola bikolebwa mu mochari y'eddwaliro oba mu public tukitwala nti okuba nti public place ekyo kintu si kya bwannannyini so ebyo ebintu ebyo tubikulamu omwo ebyobuwangwa ebikolebwa ewaka ng'omulambo gumaze okukwasibwa mu ngalo n'ogutwala oba gukwasibwa funeral company nga yegukimya n'ogutwala ewaka ebyennono bikolebwako eyo ewammwe oba omuntu gy'agenda oziikibwa eyo naye mu mochari y'eddwaliro tebikkirizibwa. Waliwo incident yonna gy'ojjukira gy'ogamba gy'otajja kwerabira nga mwali mukoze ku kiraya nti omu nga tojja gyerabira osobola okuŋŋamba. Wabula sijja kulimba lwansonga sisobola kukapitalinga niwabawo kyojjukira n'ogamba mutuufu tugikoze naye waliwo kiraya nti omu bwe twagirako ne kibawo ekiti ne weekiti. Kyensobola okujjukira nti waliwo omukyala bambi yafa
yagwa ensimbu zezakola ki yes yafa nga yasamye nga atiisa mu butuufu yali atiisa abye oŋŋambye totya yali atiisa famire okulabibwako sinzi yali atiibwa abantu okola ki okulabibwako nga omuntu aba mulabye nga bamudduse bakoze eki naye omukyala namukolako bulungi mu butuufu abaana be bajja omutunulako bagamba mami is sleeping mama yeebase tafudde yalinga eyeebase ekyo kyampa amaanyi n'essanyu okulabibwako nti omuntu oyo mukozeko mu kitiibwa nti famire ye esiimye mu butuufu bamulabye ngaeyeebase si mu kifaananyi kiki kye bamuleeteddemu wabula bamulabye ngaeyeebase mutegese alinga eyeebase ennungi olinayo embi sinaamu mbi sinnafunamu mbi ennungi kati okay Media Shed Uganda ebateekamu akasente okulaba tunoonya ku bantu nga we bati ne baba batutuusaako bino batutuusaako bingi byenjize bingi kyemanyi byenkyayiga n'omukulu Steven nga nnyonnyola biki ebikolebwa mu bisenge eyo gye booleza emirambo okugiteekateeka ate okutuukaawo mu lujjalo lwe musabira omuntu oyo oba mu ddiiro lyammwe okumulabako Media Shed ebateekamu akasente then MBK photography bebate yakwataganya bintu nnyo bya mikolo era yali mega wa kamera zitiranyo baga nti buli kimu kyolaba nga tekigenze bulungi ku kamera wano aba MBK photography naye ng'era ensobi tezibeerawo nnyo akyakola akitegeera busiki simanya njagala yakola baby shower nkola birthday biki byonna asobola okuba nga abikwasaganya bulungi omunoonyako sente ne mubanga mwogera kakati Steven wemba nkwetaaze nze ng'omuntu osobola okujja n'onkolera ekyo kibaawo kisobokera ddala omuntu akolebwako ewantu wonna yes bikolwa obirina of course ebintu bibaawo omuntu akolebwako ewantu wonna bwemba sisobodde nsobola okurifaringa kuba njagala ggwe mba nsobola bwe mbaawo mba nsobola yes so ali eyo waba akwetaaze asobola okufuna asobola okunfuna lwa nsonga mba nsobola wembaawo naye ebiseera kati nga nyinza obutasobola kubaawo lwa nsonga ngenda kutambula mukko okweyongerayo okusoma yongeremu amaanyi kati ogenda kusoma ki Steven mukama katonda byonna kati obimanyi kati ogenda kweyongera kusoma ki kulaba ngeri mu ntaano omuntu gy'abeeramu mba ngenda kusoma okwongera okutuukatuuka n'omutindo gwa dokita nga nange basobola okunoonyereza ekisobola omuntu nga siyambibwako dokita yes pathologist okuggwayo waggulu weekoma sinaba gituuka we naabadde kimakati nakatandika butandisi okuba kutandika lulimbi nakalutandikako butandisi sinaba kwe naabadde aya so kati abakwetaaze bagira bakulinda mpaka wodda obenga osobola obbakwasaganya okay mirambo ye topic ye tuli mu kwogerako era nga Steven gwe tuli mu kwogera naye mochare assistant nkakutte eddiini kantandikira ndi musajja mukatuliki okkiriza nti abantu bazuukira naye mirako zo zibaawo zira zisobola okubaawo naye nga sigirabangako nze eyo omuntu azuukira naye nga kyemumanyi kisobokera ddala siwakanya bintu bya Katonda basayansa mulina ebintu byammwe sijja kuwakanya kintu kya Katonda lwa nsonga ebya Katonda nga bagamba ebyakalisaayi n'ebyaki yes wembeera mu bya sayansi nzikiriza nti omuntu afudde ebya Katonda omuntu aba asobola okukola ki okuzuukira yes aya nga tumaliriza olinawo kyonna kyoyinza okutulekera nga tetukikonyeeko kinali bagambye nti abantu nti abaana bammwe baganda bammwe naye awaali eyo atalina kwegamba nga omulimu gwakubula si gwakubula naye nga wali osobye manyi muntu basoma emirimu bakola business courses nyingi ku university nganze nasooka kola procurement and logistics ku Makerere business school
naye mukola ebyo nga mufulumya abantu 1500 nga mu butuufu aba procurement officer bangi organization mingi emirimu gyaki jabbula naye nga ate amalwaliro gazimbibwa buli lunaku getaaga abantu so oba osoma I would advise people okusoma ebintu ebijobbawo emirimu amangu ntojja beera nga tolina mulimu ng'omaze ng'ofuse much assistant ofuse pathologist tojja kubeera nga tolina ki nti amalwaliro getaaga gazimbibwa jjo na luli getaaga abantu abo okolebwako so nzizaamu abantu amanyi nti nno n'ekirala nti omuntu waba afudde tokkiriza omuntu wo okuziikibwa mu mbeera embi omuntu oyo akolebweko because tekujjako kintu okoleka omuntu oyo mu kitiibwa yembaga yeesembayo nga bagiyita embaga yeesembayo leka omuntu oyo mumwelekere mu kitiibwa leka omuntu oyo akolebweko mu kitiibwa zino kampani zaleetebwawo bantu era kuwerekebwa ki bantu mu kitiibwa so ezali badde sente z'amabugo si kiwalwa ki musigaza sente z'omufu nga baleeta sente z'omufu sente muziweeyo ku muntu ziyamba abaana ne bamulekwa ziyamba abaana naye ate ziba ziweereddwa nti ku muntu oyo okugenda mu kitiibwa because senga bwe tafudde teyalifunye ezo sente kitegeeza mumugirako passion ey'okumuwerekebwa okumuwerekera mu kitiibwa then passion erabirira abaana naye ng'okusingibwa ddala kitusoboka gye tuyita primary role y'ezo sente waliwo secondary role ne primary role nti nno okuwerekebwa omuntu oyo mu kitiibwa kye tusooka okuteeka mu ddiiro nti omuntu aziikibwe mu kitiibwa so omuntu yabadde aziikibwa mu kitiibwa ne sente z'amabuga ezo yes akasembayo bimu ku bisembayo neerabidde okubuuza okufa kyeki ku ggwe singa ogamba nnyonnyola okufa kuba kati gwe olabyeko abalaziirana ng'omuntu aba afudde olabyeko abafudde so obadde nnyo mu environment y'okufa gwe okusinza ku experience yo okufa kyeki okufa kinaliisa okufa nti okuvaamu okulekeraawo okussa kinaliise ng'okufa okuwummula n'obeera nga weeyawudde ku bantu abalamu naye oba ofudde kasolekerawo okussa sa oba ofudde kasita empewo ekuggwamu infact kasaba kuleeta mu mukyala tebaleetayo mulamu kasaba kundeetera nkitwala nti ofudde tebakuleeta mu ofiisi yange toleetebwa mu ggwanika ng'oli mulamu terajja mu ggwanika nga mulamu kituufu omufu gwe bakuleetera teddeyo aba afudde aba akakasiddwa nti afudde yes okay tubaye tulina Steven erinnya ddala Lukwago okay tubaye tulina Lukwago Steven ng'atunyumiriza ebintu bingi ebikwata ku mulambo oba n'okuziikibwa n'okukola biki n'okola ki tujja kufunayo akadde akaloba oli awo tube nga tweyongera okumanya senga mbeera eyo ewange oba mu comments gwe nzitunulira ne ndaba nga mulimu byesaabuuza Steven bulungi so mukama wange nzikiriza okuddamu kituufu nja kuddamu munoonye tube nga tuziddamu ensonga ezo Samikege Manja ga Unique Media ye channel you can comment like and share nze ne MBK ne entire team nga siibula abantu abo masabira abalabi n'abawuliriza mukama abakuume era abongere okubakuuma ate era musoboseze okwerekera abantu mu kitiibwa nange tomanya ne bena abansobodde okwerekera okuteekateeka nammwe mwetegeke naye kati kansabe ekirala kamuze akalaba naye munaasonyiwa gwe olaba abalwadde awo oba osaba ssaala ki simasisaba ssaala zamulwadde kufa masisaba ssaala zamulwadde kufa naye nga life cycle wetambula nti nno omuntu nti abantu bazaalibwa era omuntu azaalibwa omuntu n'afa for example mulago nga wogamba nti abantu bazaaliddwa abantu 100 olunaku era kubaako abantu 10 abafa kati naawe okeera ku makya n'osaba n'ogamba mukama onteremu omukisa mu mulimu gwange neyo sisaba ssaala infact nsaba katonda bakuma lwa nsonga naye oba katonda aba akuyise because katonda atwala balungi waba akuyise ng'akuyise era kiba kinkakatako okuteekateeka mba sina kyakukola mbalina okuteekateeka oziikibwe ate yaweewe ku bulamu kati osaba ssaala ki
katugeze oba osabira omulimu gosaba mukama akuteeremu ki? Nanze Katonda nsaba Katonda nti woba Katonda abadde akuyisa oba akujjuludde mu nsi eno nti asoboseze famire eyo okundeetera okuteekateeka. Weekakasa omulimu gwo. Manjala kuteekateeka kituufu saalyagadde nga ogende nga toweetese nga tewe mu ndabika etali nnungi good send off. Kyembaasaba nti famire kisoboseze famire oba abakuliraanye okundeetera okuteekateeka ogenda mu kitiibwa. Bbeeyi. Tetuli babbeeyi sebo. Tuli babbeeyi. Ogera n'otulira omuntu afudde omututte eyo postmortem otunulira gundi gye bakuwadde n'ogamba Mukama Katonda. Kati abamu bamutugobye. Tetuli babbeeyi sebo. Just abantu nga gavumenti n'abakozesa funeral companies zisaba ebintu bye baagala n'ogamba nti oyagala tent, oyagala butebe, oyagala ki naye nga ffe abamu mukyale nti bakolako treatment n'okuteekateeka ne bakwasa funeral company gy'oba oleese oba company. Yes. Okay, byebyo oba weetaze Steven Lukwago osobola okuba nze osobola okunoonyaako ne tulaba engeri gy'ovuna oba weetaze services ze ng'omuntu aŋambye musajja mufumbo. So oba nsaze ebigambo sebo. Siri mufumbo sebo era ndi mu ssala nabinoonya. Okay, naye nga aba business bokka be weetaaga. Kituufu aba business bokka be neetaaga. N'abalala to ndi aba business bokka. Ngembike. Okay, mwebale okulaba nze n'entire crew we sign out.